Oluvannyuma lw'obutitimbe n'ekitimbibwa ssente okubbibwa mu bbanka enkulu eya Uganda, ate wetwogera kati omukulu Mwami Osei Buhabulwa bakyusizza ssente z'eggwanga. Kakati mukwano gwange ojja kumanya omubbi aliwa era omubbi y'ani, era omubbi ani yamutumye era yabadde asibuka wa. Kinjogera okubategeeza nti omubbi tubadde naye ku lusegere, naye leero bulijjo beeganya kati bagambye bazikyusizza. Olowooza kivudde ku ki? Mukwano gwange eno Uganda buli kimu kisoboka. Gwe kyolaba ng'ekitasoboka oba kyolaba ng'ekiswaza n'ogamba kino kitali tekigenda kusoboka mu ggwanga Uganda. Wano e Uganda buli kimu kisoboka, buli kimu kiri easy nnyo okukolebwa, naddala abo abasajja abataswala. Kuba mulimu abantu abakola ebintu nga walaayi bo okuswala baakuza ku bbali, wabula nga baasalawo okukola byabwe bakole balabe nti be balina ekyokuddamu. Naye nga ffe obubaka bwe tuyinza obbawa kubategeeza nti ne we munaakola mutya, ne we munaamalawo abantu, ne we munatta, ne we munaakola ki, obudde buli kimu kirina akaseera kaakyo. Ate era akaseera kabino nako kajja tuuka ekiseera kaggweewo. Mwe mugende mu maaso n'okukola bye mukola, okumalamu abantu amaanyi, okulowooza bannayuganda nti tebakyasobola, n'okwefuula nti ye mmwe bannaggwano ba kuno, your time is out. Kituyinza okubagamba. Nakati waali yamanyeewo. Naye naawe mu kabonero ke kamu akaakujjidde mu buufu bwo ne kakwolekeza olw'obutayiga era olemeddewo, okyakola enkwezo musaanyaawo, ojja kifuwa ng'okizza munda. Ojja kifuwa ng'okola ki? Ng'okizza munda. Amannya ge ye Mutebi atebuka buli kimu. Amanja ge yani ye Mutebi atebuka buli kimu. Otambudde ku baganga n'okola bye kyetaagisa okuganga entebe eyo, naye munnange obuganga obutuuka ekiseera ne bugangulukuka, era kati oli mu bbanga. Obuganga obutuuka ne bugangulukuka, kati oli mu bbanga. Buli ffujjo lye mukoze mugenda ddisasulira, kubanga akalina abiri wattu otega kalaba. Ate n'akanaakulya akamenvu munnange kajja keesesanga ggwe. Naye ekirungi munnange, linda buzibe teyatuuka. Ekirala, mu Buganda tulina ebintu bingi nnyo bye twenyumirizaamu. Bye biriwa? Ekisookera ddala twemanyi era twetegeera. Baakusimbanga ekitooke kya Nakitembe mu Buganda, tebikyalabikira byaggwamu. Bwotyo nawe w'ogenda okuyita ng'ogenda, kubanga abaakulootako mu birooto ne balootololwa ebirooto byabwe, wattu ebikolwa by'okola bye byali mu birooto ebyo. Ate nze mbigamba abantu, naye obudde bugenda kutuuka nga tokyasobola. Jjukira ebikolobero gwo bikola olwaleero bijja kubbulukira mu baana b'abazzukulu bo. Balyewuunya kiki ky'obaterekera ne ky'obalekera ku mmeeza. Kale mufunze njagadde okusaba mu butongole program Embulimbulange Mmengo ngikomye wano, tujja kukwatagana ndowooza no program Embulimbulange njala gikomye wano ngire mu politics, general politics, naye ku Sunday ngenda kuza omwezi lumu sijja kusobola kujja mu program Embulimbulange Mmengo. Njala bagambirawo in advance olw'ensonga nti ennaku z'omwezi lumu buli mwaka mba nzijukira amagenda ga Nakabutuzi eyambutuza ku nsi kuno. Mba sisobola kujja kukola ku lunaku olwo, ekyo kibadde kalombolombo na nnono mu bulamu bwange bwonna, nti nga buli mu Desemba sibaako kintu kyenkola, mbeera waka nga mpumudde. So ku Sunday temunsubira nga lumu nti nja kujja, tisijja kubeera kubanga nja kuba mpumudde nga ndowooza n'okwekubaganya mu birowoozo nga nkungubagira maama wange. Myaka kati gigenze nga awummudde, so sirukola. Yensonga lwaki mbagenda ku Sunday jja sijja kubeera mu Embulimbulange Mmengo, nja kuba nzijukira mu lunaku sirikola n'oba oyagala otya. Kale program Embulimbulange Mmengo ngikomezaawo, kati katugende mu general politics tutandike. Buli mukwata papula ne kkalaamu. Ndowooza kansooke ne kasekyulitalaate kano nkayise wano. Omukulembeze omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine
kana kano ka security njera kakuweereza ngabe nagamba nti Yoseri amala obudde ng'akulowoleza butya bwagenda okusaanyaawo era tatudde wiiki eno ewedde gye tukuba embaga gye tufundikira nze nkuwa abatamanya ngamba bakusindikidde nakati nze nkwongereyo omu ka security alert bakusindikidde omutamanya ngamba omulala nga Sseemwa yamusindise okujja okubanga akutambulirako era ng'omuvubuka ono ekifaananyi kye kino amanya njagafuna oluvannyuma naye nga Sseemwa yamusindise ekifaananyi kye kyekyo ne gurupu ye gyagenda okuba nga atambula nayo bagenda kuba batambulira mu kamotoka ka Nadia akamotoka kano ka UAT 200H mpozi nga banakyusa kakyuse Mr. Eddie Mutwe ne timu yone kuma president ne makaga president omulabire mmotoka eno ya kika kya Nadia UAT 200H omugirabira ngeri ku convoy obesaze wa president bwatu wonna mumanye nti erimu abatamanya ngamba ngeri ey'omusajja oli omusajja gwe bayitaani atambulira ku president mukimanye mumanya nti eno yemu kuzo ku motoka manyi Sseemwa ayina emmotoka nnyingi nnyo ezitambula nga zirondora president ezimu ku motoka ya kika kya Nadia egenda kubanga emutambulirako omuvubuka yoyo ndoza ka security alert yako nako nkayisizaamu alright mukulu Emmy Katabazi amyuka owekitongole ekya ISO mu ggwanga James oba Charles Oluka yes Charles Oluka gw'omumyuka naye nga gwakola buli mugonna Oluka kifaananyi ono ye mukulu gwe bayita James Emmy Katabazi ono gwe bayita Emmy Katabazi ono musajja Munyarwanda ono oye Emmy Katabazi omwami ono atambula diaspora yonna ne Africa ng'agenda adiffusinga buli kintu kyonna ekikolebwa national platform mwatadde oggula ba comrade okutiisatiisa okutta n'ensi ezimu oziteekamu butambanguko oyo gwe bayita Emmy Katabazi w'omusanga wonna mu diaspora totuula ne tuteesa naye gwe bayita Emmy Katabazi y'omu kuba yakolanga omumyuka wa ISO naye nga ono yawa biragiro byonna gwe bayita Emmy Katabazi mukulu Emmy Katabazi ntegezeddwako mu sources zange nti wiiki eno either weekend eno baku Monday nkya ojja kuba oyingidde mu ggwanga lya Butuluki era nga wagenza ku kitongole kya Chief Military Intelligence ne bakuwa obukadde 333 otambule nabwo ojje wano mu ggwanga lya Butuluki nti onoonyanze njala kugamba ekigambo kimu nze omu ku bantu abayise mu bizibu bitenkanika ate sikyatya gwe ky'omanya nti goba oyagala kunfuna totawaana dabuze wammwe kubanga ojja kufuna obuzibu amanya ga bagamanyi amanya gayo mwenna abakulira ISO Sseemwayi n'abali ku embassy bonna babamanyi n'abali mu luuto yasooka okwagala okunkwata babamanyi kati naawe bakutegedde nangenza okujja okuga ebigambo bino nga namaze okukola report ku mwami gwera bakumanye kati mukulu Emmy Katabazi sente ze wakimye ku Sseemwayi bakadde 333 nga either oyingira lero benkya ku makya totegana ddaye wammwe tulina right eyogera ku nsonga z'ensi yaffe Emmy Katabazi James Birungi Muhoozi Kanyarugaba Christopher Damulira Ssemateeka wa Uganda awe bbeetu buli munnayuganda okwogera ku nsonga z'eggwanga temugenda kufuga bakasiru mussa abaana mubawambi mubafoosinga okuwa obujulizi obukyamu bannayuganda mubafudde abasiru kubanga mumwajja kuwamba sijja kunenya bannayuganda abamu abeefudde nti ensonga z'eggwanga tezibakwatako ne mwagala mukyunye ffe aboogera ku nsonga z'eggwanga zino njala kuga nti emyaka gye mbaddeko ku nsi Katonda gyampadde ginnyambye okutegeera ensi n'abantu naye ate tetugenda batya olw'okuba nti mutulugunya muwamba nedda buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero nasalawo nti ngenda kufiira ku mulimu nga balubu oba ozze oba tozze am less concerned naye nategedde nti ogenda kujja ne ssente wazijjeeyo era nga nfundikira mu kanyomero kano njala kutegeeza buli kikolobero kye mukola ku mwana yenna ow'enkyukakyuka kiri kurikolera kimanyikiddwa era mujja bisasula just budde nawe comrade awalwa ensimbi mu diaspora ove mu struggle oba olimu okwogera ku nsonga z'eggwanga ensonga ezo bakuganda ozoogerako zeekola zokka automatically
zekola zokka automatically no. Leero luli wange enkya lujja kubeera luwo. Bajja kusenda ku ttaka, bajja kusaanya ebijja bye bajjajjaabo, bajja kutta omwana wa ssenga wa kojja mukwano gwa neighbor oba bajja kutta omwana wo ng'oga politics tankwatako naye nga bamutta basajja bagwira Banyarwanda. So mukulu Emi Katabazi, James Birungi, Muhoozi Kanyarugaba, Museveni Ejineti, abantu balina right eyogera ku nsonga z'eggwanga. Ffenna tetugenda kubeera badongo nga mututiisatiisa. Ekyo kikyamu. Era ndi wano bategeeza mwena Bannayuganda nti nze nganze omuntu. Neesaddaaka ndi wakufiira ku mulimu nga Balubu. Nzija nemba wa security alert nange nenjewaako. Naye nga nkimanyi nti nkyaliwo nga Katonda bw'anankuumi. Era obudde bwonna butuuse nga ndi wakuva ku nsi kuno Katonda ajja kuntwala. N'ebyokutiisatiisa abantu mbikomye. Mulekeraawo n'okutta abantu. Awo tuvuddewo. Kati muina kye mutaategedde kankibanyonyole. Omuntu otwalanga obudde n'obala ebyobufuzi ebiri mu Uganda n'obitegeera. Bogobogo si muliro. Akwata empola atuuka wala. Omuzannyo Museveni gwatuzannya munene nnyo. Amo temujja gutegeera. Tugezaako gubanyonnyola wano. Mu nteekateeka na mutayika gye batuula mu maka ga Museveni ne bateekawo enfuga emyaka 5 n'okweyongerayo. Eri mu bitundu ndowooza nga 75 ku buli 100 okuba ng'etuukirira. Naye ffe twagituulamu. Mu kugituulamu Museveni yessaawe n'abayinza okuga nti yafiiridde mu buliri oba kikubanga emyaka gimugenzeeko. Bye mulaba atambula byonna bwa anoonya mawulire kuba nti bamulaga nti akyaliwo naye ye taliiwo kyobamanya. Muhoozi bantu bamukowa disaster tebamwetaagirako ddala. Kati Museveni kennyini abantu be yabejjirawo ng'abasuubiza okufuga n'abejjiro tewakyali muntu gwagenda kukola ki gwalina gwayinza kwesiga. Wabula kennyini okufiira mu ntebe kubanga akimanyi International Criminal Court n'abantu bangi bamunoonya. Nga bwe nabagamba nti abasajja bano batta Abaganda mu nsuku abasukka mu bukadde bubiri lwakuba bagamba mitwalo 5. Lwaki? Mwamanyi kisawovuga General Salimu Sale ye bwe yava mu nsuku bamwerawo sanction. Kye kyamwera sanction? Waliwo omuntu asobola okukunnyonnyola lwaki Salimu Sale olava mu nsuku bamwerawo sanctions? Waliwo omuganda asobola okukunnyonnyola lwaki Salimu Sale olava mu nsuku bamwerawo sanctions? Era lwaki omugenzi Frederick Rejema yattirwawo n'atatuuka Rwanda? Mubadde mukimanyi kati kankibanyonnyole. 1. Squad eyali ekulira General Salimu Sale ne yakulira Rejema ye yali ensale mu kusaanyawo Abaganda basinga obungi. N'Abaganda temulowooza nti abagenda Rwanda okuwamba Rwanda baali Banyarwanda. Ebitundu kaga ku buli 100 abagenda okuwamba Rwanda baali Baganda. Era tebadda babasinga babattira mu kkubo nga bamaze okuyingira. Yensonga lwaki ye teyalutonda ono Salimu Sale tanyega kati yafuuka Godfather kubanga bamanyi ebikolobere baakola. Babikola bakyali mu nsuku kati bali mu buyinza. Lwaki tebabikola? Bajja bikola mpaka kuwulira bubi. Kati mwina kye mutamanyi kankibanyonnyole. Ngenda kusaba gwe comrade yenna eyagudde mu audio ezalinkinze tosharinga, tozitambuza, tokola commentary oba commentinga no. Please. Mwakikoze naye nkuga temukyongerayo lwaki. Mpuliriza bulungi. Lwaki nkugamba to commenting nga toyongerayo. Ngenda kusooka kuga nti voice note obaliko audio ezo nfu njingirire n'ekigendererwa ekyaki. Revolution gye tulimu yaffe eri non-violent tukkiriziganya ffenna. Yes. Amu ne bajja bavuga nti okujjako Museveni weetaaga emmundu. Si bwe kiri nti yes. So Besigye amaze ebbanga yava mu kifaananyi ky'ebyobufuzi. Yes. Are we together? Yes. Bakusigira ekifaananyi nti Besigye ayina pulaani B gy'ataasobola kubeera naye mu myaka egyasooka. Bagikulaga kati
olw'okuba nti Kyagulanyi waali is anobustako teriyo amuziddiira oba muzungu yenna ayagala okubeera involved mu kujjako gavumenti ayinza kubeera recorded audio ne ziteebwa. Kabeere wa CIA, kabeere wa Mossad, kabeera ninno taliyo. Kozesa obwongo bwo. Mu international laws ebagita espagitani ogwo musango kuba kwetaba mu bikolwa ebyokwagala okujjako gavumenti z'ensendala. Expinoge bagwita expinoge ogwo musango basobola okukima mu nsi yo gy'oli bakowaabira. Kati gw'osuubidde yabadde ayogera musiru yali tayogera bafumbye enfumbe mu nkola ya AI. Gw'okulozesa ekifaananyi nti omwami ono kati yalina image gye mwagala bamuzza mu kifaananyi batya. Banyabo ne bassebo Museveni ne banne baali tebakisuubirako nti bajja tuuka wano okuba nti waliwo omuntu omuganda abatuulamu era ndiwo bategeeza. Museveni ne gurupu y'abatono abasigaddewo tebali wiringi kuwa muganda buyinza. Tebali wiringi kuwa muganda buyinza. Lwaki? Bakimanyi nti omuganda bw'omuwa obuyinza 1 ali mu masekati ga Uganda, 2 agenda kukola ekyali mu abalala okukola, era omuganda tasobola kukkiriza nsimbi y'omuwa omusolo tokomosa emyaka 4 okufa ttogge abantu bagende nayo batyo. Bakimanyi bulungi nnyo era bakimanyi nti ebikolo bye bakoze ku baganda oba ne bannayuganda bijja kuleetebwa bibateekebwa ku mmeeza. Kati kye baagala okukola bakiyita tukuumye tutya ebbugumu mu giri embaata. Bagamba tukuuma tutya ebbugumu mu giri embaata. Ye sisitimu eriwo litya. Ekintu kya Kenya n'ekigenda mu maaso temwakitegedde. Ne odi ezo mwazigudde mugoza kinze sazi postinze kuba nadde mmanyi lwaki. 1 babadde baagala bakwate Kyagulanyi bamuteeke mu kkomera bamuteekeko emisango gya treason, then Besigye ajenga dangerous substitute nga temulina option yonna. Muwe Besigye obululu nga muli vejinga nti Kyagulanyi ali munda. Museveni bagende mu kalulu Besigye oba yandibadde amuwangula batamuwangudde. Museveni abadde agenda kukwata obuyinza abukwase Besigye mugambe nti okay obuyinza Museveni akkiriza defeat democratically obuyinza buwadde ani Besigye mu kuba engalo. But who is Besigye? Mu tusi 50 ya master plan Besigye mwene mukazi obiri wanyima. Kati bw'okwasa Besigye obuyinza Museveni batavuddewo jene tebatavuddewo n'abasigaddewo ani first lady Winnie Byanyima mu tusi 50 ya master plan mwali kibadde bagenda obbakula mwana kye mwakitegedde. Banoonya batuuza buyinza mu bantu baabwe nga tekuli Musoga, tekuli Mutolo, tekuli Munyankole, tekuli Mulugwana, tekuli Muganda. Netu wakapata nisojuku hata motofu waweja jisa kumitimbagana emirala. Museveni anoonya watuuza buyinza nga buddamu komiti yaabwe yatuusima 50 ya master pulani bwe kyabadde mwera mwati temukitegedde. Mwena mwati temukitegedde. Yabadde agenda bakuba omupiira. Mujjukira omupiira gwa Maradona gwe yakuba Bungereza bali ya World Cup kije Maradona yakubisa omukono guno
golo nakuba Bungereza golo kati ye golo Museveni bali batubine Besigye teka Kyagulanyi munda Besigye ajja afune media play international play ajja yesimbewo nga mulina obusungu bw'okukwata Kyagulanyi kati mulina any option mugamba nti kati Besigye yaliwo ne republic badde mwagala kati bwobuwa n'obusungu Museveni Electoral Commission erangire nti Besigye yakoze ekiyawangudde Museveni ayimire kola agambe ng'obuyinza bulaga bwa ssemateeka obuyinza mbuziza emirembe bwadde bannayuganda Besigye yampangudde uzi Besigye is Museveni Winnie Byanyima is Museveni kati badde banoonya bawumuliza buyinza ne tubukuba yensonga lwaki olya mu odi esooka mulimu Besigye ng'akugamba nti abawagizi Kyagulanyi baalina be baali abaffe era gwe n'otabuuka gwe n'otabuuka mu odi eyo eya AI Besigye avuga nti abawagizi Kyagulanyi baalina be baali ababe gwe n'otabuuka kaduza mukitegedde bulungi nnyo babadde batuzanya omupiira super kati Lukwago liruddawa bino byonna ebintu Charles Peter Mayiga Mpuuga Mapuuga Abedi Bwanika n'akabinja kaabako n'aka DP block ne Museveni bonna abantu bano Banyarwanda batuula ekiro ne boogera ensonga zaabwe mwe gye mutali Mayiga genda ogamba nti Kyagulanyi by June next year agenda kuwe badde bakimanyi bulungi nti akomekkereza mu kkomera obanga bamusse yabadde program Lukwago gwe kennyini okusinzira ku reliable sources zange mwatuula dda era nga mukimanyi the end of Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ya mwezi guno era nga mukimanyi nti obuyinza mugenda bugabana buli omu nga yeeseetinze era you were so disappointed Lumbuye ne bamuyita abasambi ku social media abavudde ne balinkiga information era ne report ze mwalesemu ng'abaaka bano ne zibalabisa Lukwago njagala ensi ekimanye n'akabinja kammwe aka PPF buli kimu ali mwakitegeka dda nga mukimanyi era nga mukimanyi nti obuyinza buli mu mikono gyammwe nga Museveni agenda kukkiriza defeat awe Besigye obuyinza mukole government yammwe yonna nga mujagala Lukwago kimanyi manyi saagala nnyo kwogera nga tewaliiwo omuntu ategedde byenjogera Besigye azayita mu bibiira bimeka okutuuka oteekawo FDC nyana janateekawo obukulembeze bwe yalonda yamaze ataddewo yani PPF naye wane badde bamwogerako nga opposition leader Besigye opposition leader bamwogerako nga FDC ate nga opposition leader Besigye opposition leader ekirala bagulawo ekibiina kyabwe ekya PPF lwaki bwe baali bagula PPF akabonero bakozesa ki bagula ekibiina kyabwe bakozesa kano bakwata simu ne bagamba hello Uganda watu bannayuganda twali tumaze okunywa kazire fena nga tuyise Windows tewali yaddamu simu yafuuka missed call nakati teri munnayuganda yakwata simu akabonero bakozesa ki bali ku kitebe kyabwe ewa usima waluddawa kuba Katonga ne bakwata essimu akabonero kabaka PPF simba kayita hello Uganda kumbe ffe twayitako dda tetwagala kumanya masimu kuba network olumu tezibeera kuba tubanja kuno tubanja kukoya tebakwe MTN batukubira essimu hello Uganda ffe nga twayitako dda tetwagala kukwata masimu tuli bakoowu nnyo ne bakomaawo bwe yazze ku kooti bakozeseza kabonero ki lwamulese ku kooti yakozeseza kabonero ki
bakozeseza simu bakozeseza ki PPF olo yavuddewo yasigaddewo njagala ombulire tubadde ne bakomrade abadde bakomera ku military court Makindi ani yali agenze ku military barracks Makindi n'alekanirawo ani ku baana ba national ani yali agenze ku court ya military court martial Makindi n'alekanirawo nga bano berabidde esimu zaabo kubaalo bwaki bakozeseza FDC bajja kubavuga speeding nga temutegeera bya bufuzi bino nga temujja bitegeera so Lukwago ne banno kimanye nti mu kampu zammwe tuyinamu abantu baffe abatuwa information. Ladies and gentlemen, PPF kyekibiina kya Besigye nene mu FDC bakyakikozesa kubanga bazanyisa amagulu abiri yensonga lwaki ne yakozeseza simu lwaki yakozeseza simu ye kati ekyokubiri